All right, ku Church News TV Uganda, tell that story tunyumize amwebale mikwano gyaffe okubanga kwe muli obuuyo obwo nga mutwekkaanya batulabira wano ku butaka e Uganda mukola kyamaanyi nammwe batulabira okusinziira emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala Mukama Katonda abeere ng'akibabalira. Amannya gange nze Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle. Nze mbalamusaako era mbeebaza okubanga amusaze okubanga mulonda Church News TV Uganda okubanga to following up namwe abasubscribe nze ku channel mukola kyakabi nnyo Mukama Katonda kibabalire ate mmwe abagezako kusharinga content ono ne mumwongerayo amukola kyamaanyi nnyo ddala. Nkutumiddeko nga gwe otulaba kusinziira mitala w'amayanja nga lwetulabira wano mu Uganda ate gwe nkutumiddeko akensuso webale kufisanga wakadde nobeera nga ogoberera ekifa ku Church News TV Uganda. Church News TV Uganda, it's all about news and stories about our very own Christian celebrities. And this time around tuli mu bitundu byeno endeje ku Entebbe Road. Yes, ndeje ku Entebbe Road. Akulagirira obutuufu endi nyinza okugamba nti bw'oba ku Entebbe Road obranchingira bye bayita ku bata oba e Namasuba gwe n'obagamba nti ŋŋenda sijja kumalirayo kakati ojja kutegeerayo tokka bwetyo bwendikoze naye nga kale mwebale nnyo mwebali ddala. Agamba atya muganda wange Mimba Michael, yes bitambula bulungi webale kuba ndongo kale. This time around I'm here to introduce to you this great man of God. Basinga obungi twamumanyira ku Power of Prayer. Program yabanga ku radio gye bayita Impact FM angebawo kawungeezi yabangawo kiro sawa zabanga mukaaga bagitanga Power of Prayer. Abasinga obungi wenjogera ku linnya eryo oyinza okubanga otandise oteebereza omuntu gwengenda okubanga nkwanjulira ate abasigadde twamuwulirangako ku Zirankyawa era ku radio y'emu eyo nga musajja bw'atandika okusaba Mukama nga yamuwa omukisa gw'ekigambo kye ku lulimi lwe nga bw'atandika okusaba essaala ogamba sijja kuva wano ate kanywerere wano. So basebo ne bannyabo omwami ono gwengenda okwanjulira, he's a pastor. Yes, he's a pastor. Ate some few years back he turned into a singer. Ne bintabula abamu bamala kuyimba anayona ate ye for him he has been moving all along as a pastor after some but in some few years back he turned into a singer. Kali ne bintabula ne ngamba kisoboka ate abamu basooka eri ne bajja eno bigana ate ono bwe najja eno n'ekikola ne ngamba oba ddala kyavangamu nga naye yalinga aterese kitereke. Anyway kale basebo ne bannyabo munzikirize mbanjulire omusajja wa Katonda Pastor Yazid Muwanguzi. Amanya gange nze omusumba Yazid Muwanguzi owandeje Victory Church International. Njagala okubala musaako mwenna sanyusa okulabako mukulu Brian Kagati. Nange nsanyusa okulaba musumba erinnya eryo ate lya Kagati linsanyusa ngugambye ebintu bya Mukama bibyo byakola akuga kuwa erinnya nga nabyo sumba tuve ku linnya taata bitambula bitya? Bitambula bulungi. Obuweereza bulungi. Mukama webale kukuuma. Twebaza Mukama. Webale kukuuma kyambalo. Amina. Bane ekyambalo okikuumye bulungi. Twebaza Mukama. Erinnya n'omulabi omulungi ayinza okunjulira erinnya Pastor Yazid Muwanguzi sirinnya pya mu matu g'abawulira oba abatulaba naye face baneeyo wagikweka face wagikweka era oli ene wayinza okunjulira naye nga kale webale kukuuma kyambalo nga kiyonjo kuba ebbanga lyonna lyenkutegeredde Pastor Yazid oli omu ku basajja ba Katonda kale ab'ekyokulabirako ekirungi eri ekkanisa naffe abaakaatula obulokozi oba naffe abakyali abato mu by'obwakabaka bwa Katonda. Ekisa kya Mukama twebaza Mukama olw'ekyo. Amina. Amen. Pastor Yazid Muwanguzi. Yes aba. Ozaalibwawa? Nze nzaalibwa Busoga. Otyo? Ekitundu bakiyita Namulesa. Namulesa. Kamuli Road. Kamuli Road. Gy'ozaalibwa era gy'okulira?
gyenzaalibwa era gye nakulira. Otyo mu kibuga najja ndi mukulu. olwo mwaka kyogo gwe najjira mu kibuga. Ekyandeeta mu kibuga nali siri suppose nakujja mu kibuga kubanga nali sinayo muntu gwe mmanyi mu kibuga naye kulokoka kwe kundeeta mu kibuga. sookokaddemu wali toli supposed kujja mu kibuga bwe wali owulira nga togwanidde nakujja mu kibuga kubanga teriyo mu kika kyewaffe yali abaddeko mu Kampala. kwegamba nga tulaba nansonga lwaki nansonga lwaki nzija Kampala. Ffe abantu ababeeranga mu Kampala twabalabanga nga bwe tuwulira Kampala kyokka oyinza okulowooza nti New York oba London. Era omuntu bwe yavanga e Kampala najja ffe eri mu kyalo gye twabeera nga tumutunuulira oba atulimbye kugamba ayogera byonna byonna nga tubikkiriza kubanga twalabanga ng'omuntu ava mu America oba ava e London kati nga tulaba ali unique. Si wa bulijjo nnyo. Era bwe wayagalanga okwana omuwala yenna omulimba n'omugamba nti nina omuntu wange e Kampala wangisebo era bw'omala n'onzikiriza ajja tutwala e Kampala awo omuwala ajja kukkiriza. nga kyali kikambwe sayidi eyo Busumba. Kati olwo kakodyo kyakakuyingiza e Kampala kuba ffenna tumaze okiraba nti tewayinaayo wa Luganda tewayinaayo akumanyi oba oliawo n'abaali bakumanyi tewaali akuyita. Ekisookera ddala no teriyo muntu yali ammanyi e Kampala. Ekisookera ddala nze nakulira muntu wa kyalo nakulira mu kyalo mwe nawangaalira for long time. Maama wange yali mukyala mulema nga yeewalula wansi nga musota kati teyafunako chance yonna yakufumbirwako anywhere oba wantu wonna kubanga yali mulema nga teri n'omusajja yeewaayo agamba nti amuwase aba asibye mutima. Kati abasajja bamurepinga nga burepinzi ne bamufunyisa embuto. Nze first born bamurepinga n'afuna olubuto olwange ne bamurepinga n'afuna olubuto lwa mwannyina zanzirako n'abaddako abo babiri. Kati nga bamurepinga kubanga nga teri yeewaayo gamba nti kamuwase ate nga bamala musiba kigoye mu maaso alimo balaba ne bamusitula ne bamutwala mu kisiko bamala ne bakomyawo oba ne bamuleka eyo. Kati bwe bulamu bwe yawangaaliramu ekyembi nti bw'amala okutuzaala ffenna yafa nga nze nina emyaka 12 kati nga tamanyi basajja bamurepinze oba baani. Tuteebereza up to now tuteebereza nti oba abamu ku basajja b'oku kyalo okwo be bamurepinga ate era tosobola kuteebereza bubi olw'ensonga nti yali abeera ku kyalo talina abantu bonna wala walialaga bamusanga ku lubalaza nga bajjajja bagenze kulima ne bamukwata ne batwala mu kisiko ne bamukolako bye bamukozeeko ne bakomyawo. Kati mwazaalira abaana ffe abaana bameka bana batuzaala bana ababiri ne baba. Kimanyi yafa Muwanguzi. Uli ate bwe njogera erinnya lye. Maama we yafa Muwanguzi. Yes, kubanga nti teyamanya basajja bamurepinga kumufisa mutu. Era bagezangako okumubuuza nti baani abakufisa mutu nga tamanyi kuba bamurepinga burepinzi. Kati twakula tetumanyi taata. Up to now simanyi kitange taata yange andeeta mu nsi. Tomanyi baganda be baliwa? Simanyi baganda be baliwa naye nga maama ye baganda be gye bali. Baganda ba maama bakojja bange gye bali. Bomba manyi kubanga nakulira bujjajja. Nakulira bukojja. Nakulira bukojja we nabeerera ebbanga lyonna. Bukojja. Kati bukojja we nakulira. Saafuna chance egenda entwala ku ssomero. Sa kugamba LC yeyankwaata ekisabo yajja n'ayogera ekigambo mu Luzungu n'agamba how are you nga sisobola kukiddamu nti I'm fine oba I'm okay. Kati LC kwe kugamba kojja wange omwana omusajja wuno akuze nga n'emyaka 19 mwana wuno akuze asajja oti n'ebirevu biri kwebiri ku kalevu temusobola kumutwala mu ssomero otyo nagamba mumpe nantwala ku ssomero kwegayira headmaster nga headmaster amwegayirira nsomeko njige bwe bawandika erinnya lyange nantwala mu P1 nga nina emyaka 19 nayingira P1 nga nina emyaka 19. Yes. Kali Musumba wasobola kusoma ku paka kyenkana ki olwokuba kati watandikala ku myaka 19
olwokuba nti nalinamu ebisoomoza bingi ku lunaku lwe bantwala ku ssomero okunyingiza mu class omusomesa eyanyingiza mu class bwe yatuyingiza mu P1 abaana ne bayimirira nga bamanyi nti babaleetedde teacher omupya ne batandika okuyimba welcome teacher welcome teacher welcome teacher paka oli bwe yabagamba nedda ono si teacher ono mwana munnammwe naye azze kusoma nammwe abaana tebakkiriza ne bantuuza nga tisobola kutula mu maaso g'abaana kuba nali mukulu n'ebirevu kwebiri ne bantwala mu kasonda nga nze asembayo eri abaana tebakuyeeya nti jjajja anti abaana teacher bwe yafulumanga bw'ati ng'abaana bayimirira balowooza nti teacher abalimbye nga bayimirira baddamu akayimba ke basooka ewiiki namba nali mu kusoomozebwa kunene P1 nasomeramu ewiiki emu ne bazza mu P2 nga it's the same Mukama kubaddanga ali naawe bwe bakutwala mu P1 wagisomamu ewiiki emu P1 promoted to P2 ate nedda nga walowooza nti P1 kangisomere mu P2 naye bwe ntuuka mu P2 the same thing nekirabika kati ne basala amagezi ne bagamba nedda musajja ono mukulu P1 leka agisomere mu P5 kati nga mu P5 mwe muli abaana abalinganga abaagala okunenkana abawanvuwanvuko tebalina birevu naye nga bawanvuwanvumuko ebiseera ebyo kakati P1 nengisomera mu P5 era nga aba P5 basoma byabwe birala nze ndiko teacher bo bali ku what is science nze ndiko B C D E F G ninako teacher ansomesa ebyange kati aba P5 baba bagenda mu P6 nina okugenda nabo kubanga kati bamanyidde nti oli nabo P1 nagiyita nengenda mu P2 naye nga P2 ngisomera mu P6 nengenda nabano bemanyidde sokoleke musumba yes ndabanga ekintu ekyo ekyatwalanga special care wabangako ba sponsor omusomesa oyo yalinga akutambulirako wabangako ekitongole ekimufacilitating ekimuwa ku ssente oba waliwo ekibiina ky'obufuzi ekyebyobufuzi ekyamuteekangamu akasente okubeerako omukulu w'essomero yansaasira olw'okuba nti naweza emyaka 19 nga sobola kuwandika linnya lyange tekyamukwatako yina gamba nedda omusajja ono at least ayigemu ekintu ekyokuwandiika erinnya lye ayigeyo ekintu kimu ekyokuwandiika erinnya lye kyova olaba yagamba ti ku basomesa be nagamba mbegayiridde ono ne bantwalanga special care ne bateekako omusomesa mu P5 naye nga nsomesa P1 P1 ngisomera mu P5 kati tusenguka okuva mu P5 bali bayise nange mpise P2 nga nina okugenda nabo mu P6 naye nga nze ndi mu P2 kati awo nga ne mu myaka 2 kati ngaokuteekamu okutambulira mu baana balage bali abalala abebibiina ebirala nti olimu ekyo ndimu ekyo naye nga kino kyama n'abakulu b'essomero kati P2 ngisomako taamu 2 ne wabeerawo omwoleso baguyita mwoleso abaana we baperformingira ne bayimba ennyimba speech day ndowooza ebyanti sibimanyi nnyo ndowooza baziyita speech day kati speech day ezo ne wabeerawo competition ey'okusoma Quran kuba Quran nali nagisomera ewaka nga nagimalako Quran nga nsobola ogisoma kuba nagisomera waka ku kifugi bajjajjange bakojja bange bonna basiraamu kati Quran nali nagisomera awo nga banjigiriza kati bino ebyoluzungu ebyokuwandika erinnya lyange nga byesimanyi naye nga Quran nali nsobola ogisoma sokoleke musumba mpulira nnyo mu ddiini ey'obusiraamu nti Quran eyo oba ekitabo ekyo ekitukuvu eky'abasiraamu ekyo kirina classes nti omuntu ali ku level eya P1 eya Quran mbwasinga ali ku level ya senior 4 asoma bino ebirala bituufu ebyo kituufu okusinziira mu njigiriza y'obusiraamu kituufu naye kati nze Quran nagisomera waka kuba bewaffe bonna abajjajja bakojja bonna basiraamu baseeka kati ze banjigirizanga awo waka mu myaka gyange egyo nenjiga Quran nenjimala nga nsobola n'ogiyimba mu mutwe kati ntwafuna chance mu ssomero liri nti bwe baateekawo yokiise eki speech day badde loza pikiniki
kati wewaliwo speak day nga tulina okwolesa ani asinga okusoma Quran nensoma Quran nga abazadde bazze bonna ne baseeka ne bakaaba Allahu akbar jalla jalalu Allahu akbar seeka omu sisobola kumwerabira twamuyitanga Haji Mucere ng'alya nnyo omuceere twali twamukazaako eryo nakati akyali mulamu najja n'agamba nti Allahu akbar nkuwa eki ya rabbi netagwa kuwa ekirabo ngenda kuwa ekirabo nirowooza nti alina ka pickup awo nirowooza nti agenda kumpa ka pickup ekirabo naye teyakampa naŋŋamba ekirabo kyenkuwadde nkuwadde muwala wange kawala kato kaali ka myaka 13 n'akampa ako kaba keetuuse musomba ebyedda tebyalinga nga byakakano ebyedda amateeka gaaliwo naye nga sige gakakati nti n'omwana ow'emyaka nze mwannyinaze yafumbirwa wa myaka 13 nange kati alina abaana 12 yafumbirwa myaka 13 naye nga tewaliwo amateeka gaaliwo naye nga tegakola tebagateeka mu nkola omuntu asobola kati bampa akawala myaka 13 olowooza ate emisomo gyange tegikomawo nga taata wakaate yakakuwadde nga yalaba akakuze bwe yakampa nenkatwala n'okusoma kwange nenkoma mu P2 second term nga bwetandikira famire netandika obulamu nkulaba olwo kati awo wemalira okusoma nembeera nakakawala mba mpeze emyaka ndowooza nali myaka nga 25 nempulira abalokole nga babuulira enjiri Yesu alokola Yesu awonya biki nze nali nakyawa abalokole mu myaka gy'ekyenda wasibukawo abatabbuliiki nze nayingira abatabbuliiki si lwakuba nali njagala nasooka nayingira obutabbuliiki kubanga nali n'ekyayi simanyi taata maama wange yafaani n'emyaka 12 niŋŋamba wallahi kaŋŋende nyingire obutabbuliiki obwo omusumba tutangaazeemu bwali butya obutabbuliiki era bwabalukawo mu mwaka ki obutabbuliiki bwabulabukawo mu 1993 nga kugwako genda 94 obutabbuliiki ne bukyaka fe abasookera ddala mu butabbuliiki naye yali ddiini ati basiraamu abatabbuliiki be bavubuka nga bwonalaba nti kati bali bazeeyi kati eno rigimu y'abavubuka bawakanya n'ebirala bawakanya okuba amataali bawakanya obubaani yes okitegeera ba revolution babayita ba revolutionists oba kyekyo munye oluzungu nalwo sirwakwemoolebwako ndowooza nandibusisa kati baalyaoza bigambo bya luzungu todetera mitawaana baali abo nga bawakanya ebyabazeeyi bo baali batema empale naye abazeeyi okwambala ezo empanvu nga bakiwakanya nti balinya mu nagisi kati bo balina okutema empale n'okukuza ekirevu kati olabanga ekirevu kyo kati ze bonakulabye ndowooza nti oba tabuliki naye waffe we twatandikira obutabuliki nga omuntu akuza eno twagiyitanga sunna nabatizibwa n'omwoyo omutukuvu twagiyitanga sunna kati nga rigimu eyo abavubuka nga bawakanya abazeeyi nenyigira obutabuliki ate nga bannalukalala kulwa Allah wallahi kulwa Allah omuntu yena atatema mpale mukafiiri abatali batabuliki abo bakafiri abatali basiramu bakafiri abakatuliki abaprotestant abasira abalokole bonna bakafiri kwegamba eyabangamu ne kumaani yagwanga eddalu manyanga yafuuka omutabuliki yafuuka omutabuliki asobole okuwakanya imaani ng'erinnye waliwo kibayita imaani nga bw'obonaabira mulokole n'owulira Yesu yakuyingira kati n'abatabuliki balinanga kibayita imaani ng'awulira nga yenayingira kati bwe twali mu tabuliki nga tulina imaani kulwa Allah wallahi kulwa Allah nze nkuta okola kyonna kulwa Allah oyinza okunsalako omutwe kulwa Allah ozaza ota Allah nogamba nti Allah azaala notuuka ne mukulu kati awo we nali nayingira obutabuliki kati ng'andi mutabuliki
jukira Qur'ani ngisoma ngimanyi omutwe abantu bona banesiga nasazaako n'omuzigiti si lwakuba ati nalimu walimu nensazaako omuzigiti kuba bakumanyi oyo mwana amanyi Qur'ani kakati obiseera ebyo nempulira abalokole nga babuulira Yesu alokola Yesu awonya Yesu alokola Yesu ayamba naye nga nakyawa kye bayita abalokole ate nga bakukola kimusumba anti bazaza Allah kuba tusomesa lam yalidi walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mazima Allah tazaala era tazaalibwa era talina kyeyetaaga kati abalokole nga bagamba nti ate Yesu mwana wa Katonda wallahi abo baba betaaga kusalako omutwe osaza otya Allah kati nali nabakyawa ziragenda kuŋŋaana z'abalokole genda kubakuba mayinja naye ku mulundi guno bwe nagenda mu kuŋŋaana lw'abalokole n'amayinja gange ngenze bakuba saabakuba kiki ekyakugaana okubakuba simanyi abantu abazaaza olw'ensonga baabuulira enjiri n'amayinja gange mu mpale gali mu mpale omusajja n'amaliza n'agamba kati katuyite abalokoka negamba astagfirullah abakafiri bano nenesamba nenzirayo eka n'okubakuba tebabakuba naddayo n'amayinja gange saalokoka bwenzirayo ewaka mba ntudde bwe nti mu nnyumba nsiyita kintu nkiyita ekintu amayinja gagati ali mu mpale wange ogajja nagajjamu nengasitula ngamba kafiri bano naye nendaba omuntu nga zze mu kanzu njeru etukula eti nanga Yazid bw'otalokoka ogenda mu Geyena negamba Allahu akbar abalokole bansirikire n'amajini yarabbi bino byembaddemu eri tebangamba kulokoka omusajja bwe yagamba nti bw'otalokoka ogenda mu Geyena nandaga abantu abali mu Geyena nga bali mu kukaaba nandaga naye bw'onaalokoka ojja genda mu ggulu nendaba abantu abali mu ggulu nga bali mu kusanyuka bali mu kusinza neŋŋamba bano bansindikidde amajini nensoma edduwa ezigoba amajini kuba baali batuyigiriza edduwa ezigoba amajini nazisoma tezaakola nenfuluma mu nnyumba nenzira ku lubalaza ekintu nekinumba ku lubalaza Yazid bw'otalokoka ogenda mu Geyena musumba ng'ekintu kyo kiraba bwekiti ndaba omuntu amasamasa ayambadde kanzu tomutula mu maaso njeru aŋŋamba bw'otalokoka ogenda mu Geyena bw'onalokoka bw'ayogera ku Geyena anoolaba abantu nga bakaaba bw'ayogera kula ngutagwawo olaba abantu nga bali mu kwesiima naye nga beera biki kino ekiro kyonna nakimalako nga nkulukutana nga siina mirembe naye olwokuba nti nali nawulira dde abalokole nga babuulira enjiri waliwo omukazi yali ku kyalawo nengenda nemugamba waayi bamuyitanga Scovia nemugamba Scovia ekintu kyazze ekiro nekigamba naye mbuliddwa emirembe nakuba enduulu nagamba Yesu nga ye mulokole yali mulokole naŋŋamba nemugamba kati nkozi olowooza nkole ntya naŋŋamba fukamira wansi emirembe gikuweddeko fukamira wansi olokoke nemugamba bwe naalokoka tekijja kudda nagamba kijja kuba kiwedde nze ndokoka kwewonya kintu kiri ekyantawanyiza ekiro Yazid lokoka bw'otalokoka ogenda mu Geyena lokoka bw'otalokoka ogenda mu Geyena bw'onalokoka ojja genda mu ggulu nga saagala kuwuddamu kuwulira kintu ekyo nga kizze gy'oli nga kizze gye ndi kaakati omanye ekyabaawo nenfukamira wansi nga bwaŋŋambye fukamira wansi wanika emikono gyo ddamu ebigambo bino naye nga mbiddamu kwewonya si kulokoka nanjatusa Yesu olwaleero sazeewo okulokoka sangula amanya gange mala okuddamu ebigambo neewonya kiri nempulira emirembe nga bimaze okugwa bweti nempulira emirembe nga gimpita mu mutima bwe giti negamba kati tekijja kudda eyo yali entandikwa y'okulokoka kwange nempulira nga kati ate sikyayagala nagenda kusaala njagala genda mu kyaki nagenda mu kanisa y'abalokole mu kakanzu nga kamutemambidde bwe kati nga kali eno mu ntumbwe abalokole ne baneesamba ne bagamba ate mutabbuliiki akimye eki mu kanisa okitegeera bwe ntuuka mu kanisa yali yattaka nfuufu bonna baaneewuunya nembagamba bannange nze nakkiriza nange nalokose okulokoka kwange abatabbuliiki bannange bwe baawulira nti Yazid yalokose ne bagamba kati Yazid waba yalokose oyo yeetaaga kufa ne batandika okumujigga nga bagala kunzita atuswazaswaza atya akayumba ke nali nazimbawo baakooca ku kyalo yes baakooca nenzirukira awantu ne banomba
nengenda mu church y'omusumba bamuyitanga Peter era ku kyalo okwo Bugembe kati awo ngeze Bugembe ngenda mu church Bugembe abasiraamu ne balumba Pastor Peter ne bamugamba nti Yazidi bw'aba asula mu church eyo church tugenda kujoja kati omusumba ono Peter n'atya nnyo n'agamba kati bagenda kunjokera church n'agamba naye omanyi kyokola genda ke Kampala wakugamba nimugamba ati Kampala ntuuka nti Kampala bukyanzaalibwa mpulira Kampala kikyotegeeza sinayo muntu wange genda Kampala nampe 10,000 genda Kampala bw'otuuka Kampala mu paaka bwe first time yangu n'okuwulira ekigambo kye bayita paaka bw'otuuka mu paaka buuza omusajja gwe bayita Deo Balabye ekkubo neninya emmotoka nenzija paka mu Kampala mba tutuuka ku paaka enkadde nembuuza omusajja nti wali wendaba emmotoka ennyingi we bakolera emmotoka oba naŋŋamba nedda tebakolerawo emmotoka naye eyo gye bayita paaka nenzijukira nti paaka gye baŋŋambye okubuulizaamu neŋŋamba oke awo wendaga nengenda mu paaka kati musumba ow'amattuka Bugembe Pastor Peter gambye gende Kampala kwadde n'akavanga taka 12,000 zaali zikutuusa mu kibuga omulembe ogwo kubanga 12 1995 nzija buli musumba oyingira Kampala otuuka Kampala wajja naki najja na baasi ngamba mu ngalo ng'okutte ekibwa ayina ensawo abantu badde nalina kaveera kali ka green yes nalina kaveera ka green ntesemu ebigoyegwe byange bitonotono yakangende tuuka naye ngamba Kampala wali abantu abaali abasiraamu bw'otuuka Kampala buuza omusajja gwe bayita Deo Balabye ekkubo mu paaka bwe ntuuka mu paaka ne mbuuza omusiraamu yennyini yalina n'ekirevu ng'eki kyekyo simba ekirevu kino nno naŋŋamba ne mubuuza nti ssebo njagala kundagirako omusajja gwe bayita Deo Balabye ekkubo naŋŋamba abeera mu paaka muno oli musiru genda olinya emmotoka zizire zigenda Kibuye ng'ofiisizaamu kasente olwo kati nga ziweddewo kuba enjala yannumakaawo nengulagulakaawo obugundi gunendya ku 12,000 nabandi tasinjira 10 oba mu 5 lwebakuleegera Kampala emyaka giri egyo kakati nengenda ku mmotoka ezigenda Kibuye na sente sirina naye yali asika ekijji yali musiraamu bwe yandaba nange ng'empale nteme zenna ndi musiraamu ate mu busiraamu waliwo hadithi egamba nti al muslimu ahul muslim kitegeeza ki ekyo musumba omusiraamu muganda wa musiraamu munne otyo ne mugamba yahe ngenda waddeyo balabye ekkubo naye sirinaamu yadde 10 naŋŋamba yahi tuula wano ku kameeme emmotoka awo waalingawo emmotoka zebayita kigaati zaalinganga akameeme kanene mpozi zezawerekera kombi oba kombi yewerekera kigaati kigaati zezawerekera kombi kigaati zezaddira kombi awo nga kombi badigobaganya nga kombi evaawo kati kigaati zaalina ekimeeme nga kigazigaziimuko naye nga kyokya nangamba tuulano kameeme nentuula ku kameeme nanvuga simanyi gyendaga naye yamanyi nti agenda kunteekawa walabye ekkubo nantuusa ewalabye ku kyaki nangamba nayimirira dereva nayimirira nanzijamu nangamba weewo nenva mu mmotoka nenyimirira ku mulyango gwa Prayer Palace ekibuye musumba Deo Balabye ekkubo ye kanisa lyasumbanga yes naye abantu abajja okundaba buli omu nga bwajja bwati addayo n'agamba munne yetadda n'ayita omulala naye najja n'antunuulira naddayo n'agamba omulala n'omulala najja nga buli omu aneewuunya bwewuunya atwagaza akiwa ekirevu kwekiri empale nteme olina akaveera akaguliini taddemu amasaati go balowooza olina kati mu bantu abo be baagenda ng'ogamba mwe mwava Umaru Mulinde bamugamba nti waliwo mutabbuliiki ali wali naye tetumanyi kyayagala mbu Umaru Mulinde ono
gwe bayo Kyasidi gospel wa Gospel Life Church namasuba yes Umaru Mulinde najja nagamba yayi kiki nemugamba munayi nalokose naye bangobye badde nsaba mbeere wano nangamba nange nali musiraamu nga gwe nange nendokoka nankwata ku mukono nanyingiza mu church wanje wanyingiza mu kanisa nangamba togwamu maanyi Katonda ali naawe nange nali musiraamu nga gwe nendokoka Mukama mwesigwa gwe tofaayo baba kugobyo bakiki gwe tofaayo Mukama ajja kuyamba amazima nagenda ngulira akatunda akataano buno bwali obuseke nga kanyogoga nakandetera nangamba nywa ye first time yangu okunywa kukatunda akanyogoga nakawuliranga kayita okuva eno mu mutwe kakatambula bwe kati paka nempuliranga kayingidde paka mpigere mpulira nengamba kati wano wentuse sikyavaawo nembera mu church nasula mu kanisa mu Palace awo ebbanga eriwera esebo abuli abajjanga okusaba nga bansanga ndi awo ebbanga lyawera kyenkana kye musumba nasula mu Palace awo okumala emyezi nga mukaaga nga weewaka nga wensula abala bajja ne basaba ne bagenda ewaabwe gwe omala okusaba nga kati Umaru Mulinde naye bweyiya alina abantu babeera nabo kati yamala abantu bali bamala kumuvaako n'alyoka antwala ewuwe yasooka n'agenda n'antwala ewa Pastor Jamada nga waliwo omusiraamu yalokose ne Pastor Jamada 95 Pastor Umaru Mulinde aba yali yalokoka dda Pastor Jamada naye nga yalokoka ate yali yalokoka gana ne kanisa yangu already ne kanisa yagikola munateete mpulira yali yalokoka dda esebo Pastor Jamada alika ina myaka nga yo nkaaga yali yalokoka dda mpulira kakati nkugamba nze ne bannaffe abatulaba wali eri oli mutu wa mawulire bannanga omulabyo omulungi ali ku Church News TV Uganda webale okubanga ogoberera olugero nakugambyeko this time round tuline omusajja wa Katonda abasinga obungi tumumanyi nga omusajja omusabi omusajja omusabi omubulizi bw'enjiri nze ekyankomyeko emabegakaawo okumunoonya kwe kuba nti yazza ate ne mu territory yaffe ssebo naye naakajjala musajja emabegakaawo azze n'atukubamawo ennyimba nezimbagula okumunoonya ne ŋŋamba Pr.Yazid Muwanguzi ddala atwagaza ati anyway atulina Pr.Yazid Muwanguzi lead pastor wa Andeje Victory Church Mpaji given Brian Kagati linnya lyange mpozi twelabira kwebaza bannaffe abada God's Grace kindergarten and junior school abasangibwa emasajja kibira mwebale nnyo mikwano gyaffe okubanga mututeekamu kasente mwebale nnyo okutwagala omulabi tukyalina Pr.Yazid yes olwo kakati bakwanjudde wa Pastor Umaru Mulinde antwala ewa Pastor Jamada tutuukayo tetwamusangayo ku church eri tetwamusangayo ne batugamba nti Bishop Kiganda Pastor Kiganda yategeka olukuŋŋaana mu Kisenyi crusade yali yategeka open air Pastor Kiganda nga yategeka open air mu Kisenyi awo nagamba nti Pastor Jamada agenze ku lukuŋŋaana wa Pastor Kiganda mu Kisenyi ayinayo crusade Pastor Kiganda yamuyisa okubulira mu crusade kati ne tutambula ku bigero ku Venatete paka mu Kisenyi twasanga Pastor Jamada abuulira yamala okubuulira mu Kisenyi awo bamala okubuulira Pastor Kiganda yamwaniriza bamukusisinkanya gusooka ali ku kituuti yamusinkanya ogusooka awo wendabira ne ku Pastor Kiganda oba yali yayise Pastor Jamada kati awo amala okubuulira Umaru n'amugamba munnange ono Yazidi yalokose naye bamugobye waabwe baagala kumutta olwekyo naye kakati asula mu church naye Pastor Jamada n'asanyuka nnyo nagamba tofaayo naffe twali basiraamu Mukama atuyambye Mukama ajja kuyamba kati nanjagala nnyo aga naye kakati tulina omufundira ekyokukola yalina omusajja mu church ye Pastor Jamada yalina omusajja mu church ye yalina ka fridge kwowino katale ku katale kwowino ng'asiba ye sente bali ku ddembe kati naye kwali yali owino sebo
kati omusajja oyo yali asabira wa Jamada naye nga y'omu ku bagagga ba bali mu kyaki alina ka fridge awo ko wino bamuyitanga bakidaawo ngono mukwano gwange omuzanyi wa comedy nali manyeri erinnya liriyo mu ajeri bamutanga bakidaawo kati Pastor Jamada nkwata enkeera ku mukono nagamba tugendeze nja kwogera ne bakidaawo ajja kuwa omulimu yasibanga amazzi g'ataano bwe yasibanga amazzi ag'ataano ng'agateeka mu bidomola bino ebisaleko n'agampa n'agawa abantu ne bagatambuzeeyo wotabalidi munanywako mu paaka wa ne baleeta ssente ne bateekamu amazzi amalala kati Pastor Jamada n'antwala wa bakidaawo twatambuza na bigere kiseera ebyo Pastor Jamada ng'asiba suspender zino bwe ziti simanyi oba wamulabako ng'asiba suspender takyazisiba zaali zadda zaali zadda suspender omulembe gwa suspender wali gwali mu kakalinyo abantu basibanga suspender anze nali sinakutuwa ku ddaala eryo babbe kakati naye ng'azisiba ate ne tutambula naye paka kwa wino tutuuka kwa wino n'ayogera ne bakidaawo n'amugamba munnange omusajja ono yali musiraamu n'alokoka naye twagala omufunire wano omulimu abeere ng'akola bakidaawo teyali mubi era yatuwako ku butunda awo ne tubunywa mu kaseke awo netunywako obutunda ne tusika mu buseke n'alyoka ayanjula ensonga ono muwa omulimu n'agamba oke nja muwa omulimu naye buli lunaku nja kumuwanga sinjebi akola okuva ku makya paka saa 12 okuva ku saawa nga 4 omusana bwe guviirayo kubanga amazzi twagatundanga awo omusana yaguvuddeyo ku makya nnyo abantu tebanywa amazzi naye awo ku saawa 4 nga guvaayo awo wetutambuza ebidomola by'amazzi okwata 2 n'ogenda mu paaka n'ogenda n'ogenda mu paaka empya paaka enkadde n'okomawo n'ozaayo bw'otyo naga nja kumuwanga musingi 3 simuwa kyamisana simuwa chai wa kumakya ate simuwa transport naye nze muwa singi 3 nampanga singi 3 ku 3 ebyo musumba nga biyamba bityawo 3 ebyo tebyanyamba nnyo kubanga ate ekiseera ekyo ne mu kanisa mwe nali nsula baali bangobamu nga baŋŋamba oludde nnyo wano kati vaawo naye Katonda yali amaze okunkolerayo kyempita ekyamagero naye nga kizibu waliwo omukazi mu kyaki omwo yali mutoolo yajja naye yogeza tebandingobye naye mukweyogeza mwana wange nkuwadde ennyumba kati bali olwawulira nti ono bamuwadde n'ennyumba va wano omazeewo ebbanga ddene kati omukazi ono mutoolo n'agamba mwana wange Mukama ŋŋambye nkuwa ennyumba ng'akuwa nnyumba ogisulemu nga tokasula oba ng'agikuwa nti yo byawannagisulemu nga sisasula otyo ne mubuuza ennyumba eriddawa n'agamba ennyumba eri Kamwokya naye nno ne mugamba kati ntwala nantwale Kamwokya eri mu kifumbira ebiseera ebyo kati Kamwokya yaterera naye Kamwokya wedda gye bayita mu kifumbira eri wansi ennaku zino omusumba nga ku community eri waliwo kyaki bagiyita waliwo ekanisa ya musumba gundi Passover Hamani Center wali wansi ku Northern Bypass kakati abantu awo wona wali lutobazi ng'enkuba bw'etonnya kololo emyala gy'ekololo gyonna gitambuza amazzi ne gayita Kamwokya ne gigakkirira awo wona wali lutobazi kati omukyalo ono yalina kiyumba ky'embuzi ruumu emu nga kiri mu lutobazi awo kyali kya mbuzi nga kiri mu lutobazi tekuli mabaati bwe yantwala nandaga ekiyumba eky'embuzi naŋŋamba mwana wange Mukama ŋŋambye ku nnyumba yiyo n'ajjamu embuzi eyali erimu n'agifulumya bweru naŋŋamba ennyumba yiyo kyokka eno okupeera Palace bangobye kuba bamanyi nafunye ekyamagero mu bufunza omukyalo ono yakuleetera emitawaana kaakati wenfunira omulimu ate guno ogw'essinja 3 neŋŋuma nembeera mu kiyumba tekuli mabaati ate ebiseera byali byankuba nasooka nembeeramu ennaku nnyanga enkuba tetonya neŋŋamba kaŋŋume naye enkuba bwe yatandika okutonya nebitabuka ngaekiyumba kino eky'embuzi kijjula amazzi bayibaawo nali nfiiridde neeyo mu kifumbira kubanga
ekiyumba kyajjulanga amazzi nemulaba nga obulamu bwange bugenda nga amazzi gankoma muno neyiringisa ekiyinja ekinene nenkireeta nenkiteeka mu kiyumba ekyo ng'enkuba bwetandika okutonya nyimirira ku jjinja bwe nti obudde ne bukya omutoolone yakuwa ennyumba ow'oluganda musisita naye talaba mbeeramu akutadde ye yagamba Mukama ngambye akuwadde ennyumba yiyo kakati muli nenzikiriza negamba oke kansonde ebisatu binono kubanga ku bisatu ebyo nalyangako sinki 10 nga ndya kyaggula emisana nsiiba kitwe kyangege ekitwe kyengege kino kyalinga kya sinki 10 ekiwuuta ekyo ne muwogo ekitwe kya 5 ne muwogo wa 5 nkulaba musumba nga nze ntereka singi 2 amabaati gano gageja 32 gaali kusinya 13,500 buli baati 13,500 nentereka singi 2 nempeza 13,500 nengula ebbaati mpulira nga njagala kuwona nkuba eri nengula ebbaati nenteeka wali nensonda endala nagula amabaati aga abiri oba 20 amabaati 2 kuba kali akayumba kali kamabaati 3 kati ngula amabaati aga 2 nenteekako bwenti nempulira nga mponye eki mba nakateekako amabaati aga 2 omukazi bwe yalabako amabaati 2 najja nangamba mwana wange kirabika oyagala kubba nyumba yange n'olwekyo nkusaba nviira ate tojjaako baati nalimu n'olwekyo va mu nyumba yange wangi bwangoba bwati naye kati ngenda kusula ku street ngenda kukola ntya omanyi ekyabaawo nentambula n'ebigere nenzigenda ku Palace noddayo wali wava nengenda ngamba Umaru kwe kuntwala ewa Musa Bode Katwawo Musa Bode yaliwo Musa Bode yali awakyaliwo ate ng'otambula oli confident awo Musa ate gwe byolongoosa birala Musa Bode ebizimbe ebiri awe Katwawo ebisinga byonna byali ya musajja we bamuyita Musa Bode yafa Musa Bode technology yes ye omusajja oyo kati yalina obuyumba emabega eyo obwetakataka kati netubeera ngaawo eraliko okubeera ne bannange akalumu kamu tukasulamu abantu 8 netwegolola ate nga wali kali kavulula wansi nga waliwo ekituli ekiyisa amazzi naye netugumira awo paka ate bwenvaawo ate Umaru naafuna akake neŋŋenda nembeera ne Umaru awo nembeera naye obulamu nebukyuka eno bwentunda amazzi gange sitole empanvu nnyo amazzi bwe mmala ogatunda ate kane tugenda mu njiri tandika okubuulira enjiri nga sikyalina budde budda mu mazzi kutunda mazzi kati obulamu bwange bwonna ne bugwera mu njiri etwa mu njiri eyo gye tuli emmere ngani abagabirira ekitongole ekyali kigabirira amasala mu kusookera ddala webateekangawo nti mugenze mu njiri gye mugenze okubuulira enjiri ekkanisa eyo yeesondamu emmere eriisa abana abaze okubuulira enjiri kati ze nawerekeranga ababuulizi banjiri manyi nti bwe ngenda mu njiri nja kufuna chansi erya mbeerawo era nze nagumikanga byakulya mu njiri nfuniramu ebyokulya embeera omwo kuba nali siina kintu nnyo kyenkola mu njiri wabeerangawo transport kati emyaka bwe jjajja gitambula mu 97 omusumba Abdulhakimu abeera London Abdulhakimu Semakula n'akola ekibiina kya Uganda Soul Winning Mission n'ebiseera byali ali London era yagenda e London mu myaka gya 8 wanje be bantu abasooka e London we yagenda e London wali tewali visa balinanga buli nyanyonyi bagenda kakati oyo n'akola ekibiina ng'afandinga njiri ekyenjiri kati ffenna tuyingira mu kibiina ekyo n'agula ebyuma netutandika okwetala netugenda mu byalo nga tubulira enjiri yateekamu ssente nga tubulira enjiri kati ffenna tugenda mu wiiki 2 oba mwezi ne mubeerewo mu njiri gy'olya obulamu bwaffe ne bubeera eyo bwe butyo bwentyo bwentandika era bizinesi
nembivaako akasente nokerekereza nentandika okuyiga webawa obujulizi natandika okuwa obujulizi nanoonya ekintu nange kyensobola okukolera Mukama naye nga sikiraba nenzina ku mazina ne bansala ensobi nagamba ozinye masoga wefukula bwefukuzi nenkola nakola ebintu bingi paka wenasala ngamba nze kaneetikkenga emizindaalo nze nali neetikka mizindaalo ng'amaanyi gomwegali kubanga nali ndya kiro 2 ez'akawunga ebyaddala ono kwokulya nali ndya bulungi bana abayimbi bonna betugenze nabo emmere gye balese ku sowaani yonna bakiwa nti ekisajja kyaffe kiri ekyetika emizindaalo era mu bayimbi abo ate mwenajja ne mukyala wange gwe nnina mwabo bennyini abayimbi abayimbanga mu Uganda Soul Winning mwemwali abaalinga bayimba crusade omwo ate nange mwenajja mukyala wange kati gwe nnina mama w'abaana amazima sokoleke musumba kakati ate oli obaali bamutwala dda bwe nalokoka haji n'agamba astagfirullah wa idha wajalla Allahu akbar nze siwangako mukafiri mwana wange namukima yawo omusajja alina future mu busiraamu namutwala siwangako obusiraamu nekyanakuwa kankikujjako kati nesigala bwa namunigina kati nfuna omukyala ali fresh eno mubulokole kati bw'omusisinkana ono ye teyakunyooma nnyo kuba musumba ndaba ebiseera ebyo obulamu bwe okusinziira bwonnyonnyola bannange abantu ekika ekyo nga batonyooma nnyo basisita abo wakukkiriza atya okufumbirwa Katonda kubanga nange nali saagalika omanyi waliwo ekintu kyotegeera nogamba naye yadde banyooma naye batuufu bakanti ffe abantu abamu tetukkiriza naye waliwo ekiseera wotuuka nokkiriza nogamba butuufu nali sifaananika nali saagalika kati Katonda yasaasira busaasizi ono omukyalo ono Katonda era yamulumiriza namugamba mwami okuba yalinawo abakyasajja awo abalabikako naye naate n'awaliriza n'agenda nange olwo musumba mwaka kyogwo kati awo ono mukyala muwasa juzi mu 2000 mingire mu 2000 emyaka 20 emabega Alright, Good Church News TV Uganda tell the story tunyumize mukwano gwaffe awebale okuba omulabye omulungi yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle this time around nakugambye twayolekedde obwanga twabolekeza ndeje Victory Church ekanisa esumbibwa Pastor Yazid Muwanguzi atuli mu kuwayamu n'omusumba kakati gwe munnaffe asharinga obubaka buno abusharinze okoze kyamaanyi nawe atana bakusharinga bakoja obusuula abalabe musumba balabe gye nvudde wa musumba balabe musumba bwakugumya gwe munnanga akyali mu mbeera ekyali enzibu olowooza nti yenkomerero ey'obulamu okubonaabona si ebeera enkomerero wakyali essuubi ery'obulamu obulungi singa oba okkiriza Mukama Katonda weewaawo nga bwe yakolanga luli akyayinza okukola ne leero nga bwe yakolera bano ba Pastor Yazid Muwanguzi naawe akyasobola okukukolera okitegedde muganda wange yenze mpaji given Brian tukyeyongerayo Pastor Yazid wangisaba mukwataganye oŋŋambi takunyoomye Mukama yali alabika amukulaze nze sijja kwaliriza Katonda nti yali amundaze namwegomba namwegomba nempulira nga mwagala naye nga tomutya kuba kakati nkakasa era omukyala yali yeetadde mu liigi eyo nze ndowooza nti n'omuntu nga munaku ayagala ekirungi ekituufu lwakuba nti aba tamanyi ngeri gyasobola kukyetuusaako naye aba ayagala ekintu ekirungi obu ne wabanga ali mu mbeera mbi asobola okwegomba emmotoka singa nfuna chance afuna emmotoka eyo kati kisinzira ku muntu either okwetya n'agamba nalamuza nti emmotoka eyo naye wobeera ne Yesu oteekwa okufuna embavu neweekwanyakwanya n'ogamba ekiba kibi oba kamugamba oba ananzikiriza oba anaagaana kankikubeho kubanga era si yali asoose waliwo omuwala gwe nali nsoose okugambako nti owaye nkwagala yalina purapalisa n'atuulira okuva ku bigere paaka kumuliragamba nayiku kati nga gwe nkutwala wakati nalina shooka eyo naye era saapondooka nagaa yadde oli
anzalaye njogere nanya era bwegamba anzalaye naye tomanya kangezeeko noono era nagenda yononkanga nti bwana nzalawa sinakyakola nankita katonda alimpa kati kambuuze kati oli yasooka okuzalawa yakukuba ebitoomi yakyaliyo simanyi oba yafa n'okufa toddangamu mulabako omanye nabyo byenakuziba bizibu omuntu akulawo katono bwe kati nga tujjadda kulaba kati simanyi ne gye yadda ate oba nakali kebaali bampa obuwi simanyi oba gyekali oba kagenda amazima ddala simanyi tomanyi kati okimanyi nti boba olwokuba nti kati goli sounding ovuga naye oyogedde basobola okuba nga bakuwulira naye mukulu kagati okoze statement walina ogamba nti okubonaabona si kufa omanyi waliwo ebintu bye tusobola okuyitamu naye nga bw'oba okiyitamu saawa eyo tosobola kumanya nti oli kivunuka kati kankuwulireyo ekintu kimu nze nakulira mu nnaku enzibu ennyo mu bwavu obuunya jjajjange omusajja n'omukazi tebasulako ku mufaliso tebebikako kusuuka jjajjange kyalina ekyebbeeyi ndowooza yali yasimira ekitanda bino ebitanda ebyemiti ena babiyita ndifiira wano oba ebyo ebyemiti ena ebyo ne basibako emmuli kati kyeyalina naye nga tekuli mufaliso era nze nakyegombanga nnyo neŋŋamba bwe ndikula nange ndizimba ekitanda ngaekyajjajja era bwe nakulamu bwe nti nange nenzimba ekitanda ate nga njagala kisingeko ekyajjajja era I remember olunaku olwasooka okusula ku kitanda ekyo nagwa emirundi ena waggulu kuba kyali kiwanvu anti nga sikimanyidde teyeebika kusuuka yadde omufaliso nze kennyini nasulanga mu kutiya nze nasulanga mu kutiya nga kutiya njambala eno n'endala nenjiteekamu ekituli nenjambala eno neneebaka wansi ku kirago ekyebyayi okitegeera bwe nti bwe nasulanga ate n'okulootanga ndoota amazima ddala kweganga embeera nagimanyiira ku bintu byonna byonna ebiruma abantu simanyi biku simanyi nkukunyi simanyi nvunza nze envunza zannuma mu bigere byange ebigere byange lwakuba nti tusobola kukikola kubalaga ku TV ekyabijjamu enjala zaali envunza zannuma ne zituuka ne zikwata n'engalo ne zitandika okujja ku nkokola nga tolina buddukiro katonda yeyantaasa butaasa kubanga embeera bwetyo nti enkukunyi envunza ebiku ennyengere mu nnyumba mwe nali nsula mwalimu ekiswa kati nga enkuyege ekiro tomanyi nti zivaayo eri nezeetala kati enkuyege zavangayo nezisala ekirago era nazo newekanga nga zikulumye obulamu bwe butyo jjajjange yatuka okukola statement n'agamba nti ffe Allah yatukuba omuswiba kitegeeza ki omuswiba Allah yatukuba ekibonyoobonyo oba ekisiraani gwe muswiba Allah yatukuba omuswiba naye nga kimwogeza ekyo kyekiriwa twalina neiba waffe ng'alina eggaali bbiri nga ye mugagga ku kyalo alina gaali gye bayitanga lumala yifaanana eti omusumba gizaali ya myaka kiri egyaffe yali yadda ate laale wagiwulirako waliwo gaali gye bayitanga laale nendala bagitanga lumala kati mumanyi muli mulembe gwa hero road master naye kati wa egaali ezasookera ddala wano laale lumala kati neiba waffe yalina egaali ezi bbiri nga ye mugagga ku kyalo kyonna yatusoomozanga ng'akeera ku makya n'afulumya eggaali zombi tagenda zigula kuzivuga naye ng'azifulumya n'azooza n'akubako engera ati saawa 12 netuvuza okukaffe abato tulabe ku naggaga bwayolesa obugagga bwe yalina omulimu gwa bbeeyi mu kibuga Jjinja mulimu gwe gwali gwa bbeeyi nga gwa kyalaani atunga akuba mpale biraka mutunzi wa kyalaani yakuba bino ebyo biraka anti omanyi edda abantu bakadiyanga engoye ng'omuntu
kubira wana ekiraka ngaba kubira ekiraka omuntu yali akola kati nga bwafulumye gaali bbiri zino zonna tagenda zivuga naye olumala okuzooza bulungi bwati emu najjingiza nakwata kemu nagasimbula kakati naye jjajjaffe ng'agamba bwati Allah yatukuba omuswiba twamugamba nga naye jjajja tuligula ku gaali nagamba bazzukulu Allah yatukuba omuswiba tugenda kubonaabona paka tuva mu nsi Allah yatukuba omuswiba jjajjange yava mu nsi ng'abonaabona kuba yali yakkiriza nti Allah yakola atya jjajja musajja ne jjajja mukyala bonna bakkiriza ekyo ffe Allah yatukuba omuswiba tugenda kubona bakaluva mu nsi tuligula ku gaali amazima ddala naye kati nange nembeera nga mmanyi kiri kye baŋŋamba nti tetuligula ku kye bayita gaali bayisikolo Allah yatukuba omuswiba tetulisulako ku mufaliso naye mmala kulokoka kubanga nange omufaliso gwe nali nina nagiranga bisubi gwa ssubi kadeeya nokola otya nososekamu ebisubi newebaka gwe mufaliso naye bwe nalokoka nendyoka mbikuwa amaaso gange agomwe negaliko gabikuka nti jjajjawo byatasobola kukola ate gwosobola obikola omutima wange negukakkana nti yadde jjajja teyasula ku mufaliso nze abaana bange bajja gusulako nange nja gusulako yadde jjajja nge teyagula gaali nze nja gigula abaana bange bajja gigula ate n'okusingawo okitegeera kati kiri ekyokubonaabona yadde kibaawo naye omuntu bw'abanga alina Katonda ate ebintu bisobola okukyuka amazima ddala yensonga lwaki olwaleero ebintu byakyuka yes bwe yasitula be twamanya mu bayibuli teyakoma kwabo yasitula n'abalala nammwe n'abasitula kati nze n'oli munnanga ali sayidi eri nsaba muganda wange oddemu amaanyi nti Mukama takoowanga kusitula bantu, takoowanga kukozesa bantu, takoowanga kukyusa mbeera. Awo wooli agenda kukusisinkana naawe akyusa obulamu bwo. Okitegedde muganda wange, akyusa obulamu bwo naawe ogendeko mu bulamu obweyagaza. Manyi ogobera story ya Pr.Yazid Muwanguzi era ogikozesa ng'ekyokuyiga. Okitegeera ndabyemu n'amaanyi g'okwatula, amaanyi g'olulimi. Muganda wange waali yatula ebigambo ate ne bikutuukirirako. Kuba kati bwe ndabye bajjajja baayina bwe baayatula ate ne bakkiriza. Okitegeera bamala okukyatula ne bakikkiriza. Mukama n'abayamba ne kijja mu buliwo kuba kyalinga ssaala yaabwe. Kati ne Pr.Yazid bwe yakula oba bwe yafuna omukisa oba ekisa n'ayatula obulokozi naye olaba nga yayatula birala ate naye olaba nga ali mu bulamu bulala obuteekuusa ne kuba abajjajjaabe. Okitegeera so yiga otya bw'olina okubeera ng'okozesa olulimi muganda wange. Mukama wajja okusinziira akuwe omukisa. Haleluya. Amina. So twebaza nnyo bannaffe abasharinga message eno okujongerayo ewala bannaffe abali UAE abali Dubai abali Abu Dhabi bangamba ebintu kino mukitwalira ddala nga kyamaanyi okubeera nga mufollowinga jukira Church News TV. Tell the story to Nyumize. For us, we are after news and stories about Christian celebrities. Pr.Yazid Muwanguzi celebrating mu mubiri gwa Kristo kubanga byakolo bimanyi musomesa mubulizi wa kigambo ate nga man of God nekirala ate muyimbi wa gospel. Nawe tujja tuukawo twogerewo gwe atamumanyiddeeko awo tujja tuukawo naye tujja kwogerako. Pr.Yazid wanjiseko olosinkanye maama mukwataganye yimamye erinnya lye ye Flora Florence Muwanguzi. Yes, nze mweyitira n'amaaso malungi. Wangi taata. Ye maaso malungi. Naye Florence Muwanguzi. Yakulengererawo. Yes. Mukama yamulaga nti omwono mulimu omuntu. Kati nywerera ku oyo tuula. Era naye akyogera lunye. Yeah? Akyogera lunye. Amazima ddala.
All right, ku Church News TV Uganda, tell that story tunyumize amwebale mikwano gyaffe okubanga kwe muli obuuyi obwo mutwekkaanya batulabira wano ku butaka e Uganda mukola kyamaanyi nammwe batulabira okusinziira emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala Mukama Katonda abeere ng'akibabalira. Amannya gange nze Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle. Nze mbalamusaako era mbeebaza okubanga musaze okubanga mulonda Church News TV Uganda okubanga to following up nammwe abasubscribe nze ku channel mukola kyakabi nnyo Mukama Katonda kibabalire ate mmwe abagezako kusharinga content ono ne mumwongerayo mukola kyamaanyi nnyo ddala. Nkutumiddeko nga gwe otulaba kusinziira mitala w'amayanja nga lwetulabira wano mu Uganda ate gwe nkutumiddeko akensuso webale kufisanga wakadde n'obeera nga ogoberera ekifa ku Church News TV Uganda.